Okay, program ebera step by sonsomola wano okaku LMTV Uganda. Let's go fast. Amanya ndobazi Queen Sylvia Fire Lady nanyinigo ngamba amaso ndozo gategedde answer kanjibawe kwanga mbadde mumbuuza nnyo nanyinigo amachingamba amaso naye ngamba buzaako mwenna abasinza mu bitundu ebyenjawulo bannange olunaku lwalero ntambudde ne mwana munezi Emmanuel omusajja omuwavu natera nga asinziza bwaledi mu King Montage abakwata emikolo abakwata videos abayimbi abakola photoshoot scientific wedding zonna bazikwata balina kamera enene ennungi zikanoni zino drone oshegera buli kamera najo manyi ekwata ekifaananyi. Oh my god, bagambi bakoneko ku namba z'essimu 0702 10 4125 070210 4425 ojja kubeera nga munange okola ki obeefunira bannange bano bo bateesa bbeeyi ya kuteesa ne bakwatira ekifaananyi nga ne bw'oliba okaddiye ekifaananyi kijja sigala nga kya mulembe ogwo gwennyini gw'oliko. Natera munange ngenda kubeera nga ntandika neggulira erya presidential advisor ngamba mukyala Catherine Kusasire munange emabegakawo baali bakola obuuma buno obufanagana nga transformer ne bagamba munange tusazeewo ngaffe munange okuyiiya enegundi buno obuuma busobola okubeera nga buyamba ku bavubuka. Omanyi kati ngaze president advisor munange nina okubenze seesimbyewo naye olw'okuba nga mpagira president Museveni nina okubeera nga njiya kubanga munange tuli mu kaseera kakola ki kakunoonya kalulu omukulu tulina okumunoonyeza akalulu munange nga basalawo nga beekolamu omulimu ng'aba presidential advisors Catherine Kusasire full figure wamu ne Buchaman nga basalawo nga bagata idea nga bakwata ssente nga basalawo okukola obuuma obusobola okuba nga buyambako abavubuka bano abaochazi holding enzigi oshegera ebintu ng'ebyo nga basalawo nga beekolamu omulimu nga bakola obuuma obwo munange era bwenjogera olunaku olw'ejjo bamala okubukola ne babutongoza oshegera ndooza mawulire mwagala bamwenna tewali asobola kungamba nti no teyagalaba ku social media gabaddeko ku LM kwegali gendako bulungi nnyo kelodya kubanga okola ki ng'ogalaba munange olunaku olw'ejjo bw'atyo bwe yasazeewo okubanga atandika okugaba obuuma yatandika okubugaba n'agamba nti ayagala agabire Kampala yonna obuuma obwo kuba akuuma kamu omusobola okakolako abavubuka nga 6 akuuma kamu ako okukagula kakadde kamu n'ekitundu kati ojjukira abavubuka n'agamba engeri tuli mu covid n'abantu tebalina ssente bw'atyo n'asalawo okubeera nga bayiiya ekintu ekyo basobole okubeera nga bakola ki nga bataasa abavubuka abatalina mirimu n'agamba abantu bangi nnyo bagenda okuba nga abayamba abasaluuni abaaki bonna naye yaseewo atandikire ku bavubuka kubanga abavubuka be bakola ki be bali obubi. Ne tumubuuza President Museveni bwe yalinga ayogera bw'aba ayogera nga tetukuwulirako nnyo engeri gy'akwogerako nga bw'ayogera ku full figure nga bw'ayogera ku Buchaman kubanga tumuudya bw'aba ayogera ku mulundi gwe yasembayo okwogera yayogera ku Buchaman nayogera ku full figure naye gwe tetwawuliramu linnya lyo n'atugamba nze ndi mwana wa waka omwana ow'ewaka bw'oba omumanyi bw'aba akomeyo tekikwetagisa kumugamba nti ate tusanyusa okulaba nti oba kulikayo kubanga yo kimanyi nti wawaka okitegeera kitegeeza nti kyabadde ategeezaako okubagamba nti ye mwana waawo wadda mwana wawaka aludde ebbanga nga waali n'agamba naye yekimwesa bulungi okuwulira nga munnange bali abaaniriza aboogerako kubanga munnange baakajja kiba kitegeeza afayo gye bali ate nabo yeeyongera okubamanya okitegeera kati awo we twagwiridde ku mwana mulenzi Dokita Tamale gwe gonna omusajja oyo so atera nnyo okopperera ebintu bya Tamale emirundi gwe wenna atera okumulaba n'agamba n'ategeeza natugamba Catherine Kusasire yabbye idea yange eyo idea yali yange naye nze sifuddeeyo ebintu abikole nga ye bw'ayagala nze guno omutwe gwenna gukola ki guyiiya bw'atyo kubanga mbw eyo idea yali ya Dr. T oba muyite Dr. Tamale munnange oyo comedian n'atugamba ne Catherine Kusasire yabbye idea ye naye n'agamba kiri fine waba agibbe ye asobola okuyiiya ebintu ebirala bingi. Catherine Kusasire bwe tumutuukako naye n'agamba nedda oyo Jesse ayagala okitegeera manyi abantu saawa zino bagamba oyo kati ayagala kunkolerako linnya oyo ayagala kweyisaawo oyagala kutuuka ku President Museveni oyagala kukola bwati okitegeera munnange beefaananyi bya Catherine Kusasire presidential advisor wamu ne Dr. T wamu Dr. Tamale comedian nga bali mu sikando bwetyo oli agamba yabba plani yange n'agamba nedda ate biki bannange kwegamba ebintu biri awo byonna tebitegeerekeka naye nga beefaananyi byolengera ku screen yo ebiyitingana ebya
presidential advisor Catherine Kusasire wamu ne Dr. Tiba Mute Dr. Tamale ebifaananyi byolengera naye nga ate nkoledde waneno ku Wilson Hotel wano ekasubi ku kidda e Makerere yeso ojja okubanga osanga kalina nungi bayina hotel yaabwe ya mulembe by the way bayina garden nungi bayina ekifo kirungi bayina buli kimu kyonna ky'omanyi tikyetaagisa so togana okujja okwefunira ku byokulya ebiri wano eby'omulembe ne weesibireyo munnange newakubadde coronavirus gyali naye tambulako otambuleko mu bifo ebyenjawulo osobola okubeera nga onyumirwa obulamu.